Seka nga tunatera okumaliriza omusajja yasembye n'ebigambo bino bibiri ng'agamba nti ekisooka nti waliwo ebyokulya birimu amajini ebyo bitalina kubirya n'agamba ekyokubiri okukkiriza mu Yesu nti yakkiriza Yesu era Yesu yajja omumalira ng'omwana wa Katonda. Kati Yesu yamugamba okulya haramu. Like Yesu yamulagira okulya ebitaliyo. Soma Matayo 15:7. And that is the biggest challenge they have. Bonna balowooza nti bwayogera nti akkiriza Yesu aba afunye panya eva ku highway. Naye Yesu yali musajja mutuufu ye yababuulira ekituufu kye balina kukola ki 15:7 Matayo mutuwe agamba ebigambo bino wagamba nti mu bannanfuusi Isaaya yalagula bulungi ku mmwe ng'agamba nti abantu bano banzisaamu ekitiibwa kyakumimwa naye omutima gwabwe gundi wala naye bansinziza bwerere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. Kati ebyo bye baliko bo bye bamanyi gye babijja naye si mateeka gaani ga Katonda. Katonda si kye yabalagira. Wulira ebigambo bya Katonda. Nsomera eky'amateeka 14 olunyiri olwokusatu bawakana halali kati wulira 14 layini eyokusatu 14 layini eyokusatu wagamba ebigambo bino wagamba nti tolyanga kintu kyonna tolyanga eryo teeka tolyanga kintu kyonna ekyaki ekyomuzizo eryo teeka Katonda yalagira tolya haramu. Amakulu ayina bye yakukkiriza okola ki okulya ate ayina ne bye yakuziyiza n'akugamba ebyo bya muzizo tokola ki tobirya era n'akugamba tolyanga kintu kyonna ekyomuzizo tolyanga kintu kyonna kyenkuziyiza gwe okola ki okukirya. Era kati bw'oba ofunye aba halali bureau ne bajja bakuyambeko bakulambikire ng'ogenda mu supermarket osange nga kuliko lebo nti wano waliwo halali kitegeeza kino Katonda kyakola ki kyakukkiriza. Gwe tokyaba kagambo halali kuba bajja kwata crisps gwe bajje mu bumonde Irish bateekeko halali gwogambe crisps zifuuse haramu kubanga olabeko kagambo ki halali. Faayo nnyo Katonda akugambye tolyanga ku kintu kyonna ekyomuzizo. Katonda akuganya okulya kye yakuziyiza okola ki okulya buli ekiri haramu Katonda akikukoleza eki akikuganye. Kati teweekwasa nti abasiraamu baagala kutufuula kutuiziramayizinga ffe tuli bakatuliki ffe tuli bakristaayo. That is not the line of argument. Ekyo si kituufu era tetujja kukola ki kukkiriza muntu atambulira mu layini eyo kubanga ebyawandiikibwa biri kiriya nti waliwo Katonda byatukkiriza ne byakola ki ne byatugaana. Ekyokulabirako nsomera mu Baleevi 11 layini tandikira ku ya 39 owulire ebigambo bya Katonda. Katonda atugamba ki? Nze naawe omulabi wa Daawa TV waliwo ebintu byatugaana okulya nga bw'alagidde nti tolyanga ku kintu kyonna kyenkoze eki kyenkuziyizza. 39 egamba ki? Era obanga ensolo yonna yemuyinza okulyako efa agamba nti akoma ku mulambo gwayo anabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Lindako kati wano Katonda atulaga mu bimu ku bintu terina kukola ki kulya. Era n'agamba nti ensolo bw'ebanga eri halali nga yakulya mbuzi nga yakulya nkoko nga yakulya nte naye neemala efa ng'efudde lumbe lwayo efudde yokka ogenza okuva gy'ovudde mu tawuni osanga kabuziko kali mu kiyumba kafudde osanga seggwangayo wali mu lujja egudde efudde. Katonda akugambye ekyo kyonna ky'osanga nga kifudde kyokka tokiryanga ate ne ku mulambo gwakyo tokikwatako. Tunuulira system
God is very wise. Lwaki kubanga gwe tomanyi embuzi eno ekigisse kiki, enkoko eno ekigisse kiki, eyinza okuba eyina ekirwadde nga bw'onoogikwatako obukwasi ogenda kulwala ofe, ogenda kusaasaanya ekirwadde mu bantu. Bw'onoogikwata n'ogifumba n'ogirya, obulwadde buli obugisse, obuwuka buli obugirimu naawe bugenda kuyingira, naawe bukole ki? Bukutte. Bukoleko emikolo. Tulabidde ddala mu bifo bingi. Simanyi Ebola, bannange Ebola, abantu b'ejjindi, anthrax. Era gavumenti n'ebonaabona nnyo. Lwaki? Lwakuba abantu balina omululu, tebaagala kukkiriza Katonda kye yabalagira. Ekibuzi kyefiiridde kyokka ofaaki nakyo, kiveeko. Enkoko efudde yokka ofaaki nayo, giveeko. Mu mutawaanya gavumenti buli kaseera kuteekawo kafyu, kuteekawo baani, kuteekawo. Singa tugoberera amateeka ga Katonda, ebyo olibisanga wa? Toyina gy'ogenda bisanga. Naye lwakuba amateeka ga Katonda twagawakanya, tugajeemedde, tugapinga, tugawakanya, bye bizibu ebyo byonna byolaba mu society. Ekifudde kyokka Katonda akiganye. Kirira agamba kutuusa anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Noyo anaalyanga ku mulambo gwayo, anaayozanga engoye ze, era anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. N'omala olya enkoko nga yeefiiridde yokka, olina okugenda gwe kennyini onaaba omubiri. Engoye z'obadde oyambadde ng'ogikolako, simanyi kujjako byoya, simanyi kusalasala bufi, olina okugenda n'ozooza, ate obeera nga toli mulongoofu paka kawungeezi. Tunuulira wisdom ya Katonda. Katonda akimanyi nti mu kisolo kino muyinza okuba nga mubaddemu obulwadde. Wano mu kusalaasala bakitiriya, virasi mulimu zibate zifudde, ziri mu ngalo zo, ziri mu ngoye zo. Kati naakugamba olina okunaaba, engoye zo zirina okunaazibwa, olina okuba nga toli safe mpaka kawungeezi. Naakuteerawo obudde nti bwe buyita bwe buti oba okurosinze danger zone, oba okurosinze danger ki. Era abantu abasinga mu ssaawa ezo 3-4 after eating nolaba n'atandika okumeruka, ebigunduguli ne bimuzimba ku mubiri, n'afuna olusujjasujja nti alwadde kiki? Ebola. Simanyi afunye contact, simanyi yalidde embuzi, yalidde enkima, yalidde. Okulya ebintu Katonda bye tuziyiza, era enyamaafu Katonda agikoze eki? Agiziyiza, agiganye. Eyo ebiri haramu gy'oli, era ffe abasiraamu tetukola ki? Tetulya. Ekirira agamba na buli ekyewalula mu ku nsi kya muzizo, tolya musota, tekiriibwanga. Kati ngendera ku line olw'obufunda bw'obudde, ngendera ku line ya 41. Genda ku 46 olw'obufunda bw'obudde. Agamba 46. 46 wano Kyabalevi yewo wenyini. Okay. Agamba nti eryo lyetteeka ery'ensolo n'ery'ennyonyi n'erya buli kitonde ekiramu. Agamba eryo lyetteeka ery'ensolo n'ery'ennyonyi n'erya buli kitonde ekiramu ekitambula mu mazzi. Nemulya n'erya buli kitonde ekyewalula ku nsi. Olaba kati lindako, Katonda atulaga eryo lyetteeka ebitambula ku nsi. Yatuwa etteeka, bino biriibwe, bino tebiriibwa. Ebyomu mazzi bino biriibwe, bino tebiriibwa. Ebinyonyi bino biriibwe, bino tebikola ki? Aga amateeka Katonda yagatuwa. 47 negamba ki? Okwawulamu ebitali birongoofu. Okwawulamu mu bintu bino, mu bisolo, mu binyonyi, mu by'omu nnyanja, mu buli ebirongoofu bye tulina okulya ebitugasa emibiri, n'ebitali birongoofu Katonda bye yatuziyiza ebigenda okukosa obulamu bwaffe. Agamba okwawulamu ebitali birongoofu n'ebirongoofu n'ekiramu ekiriika n'ekiramu ekitaliika. Olaba si nti buli kiramu ekitambula olina kukola ki? Olina kulya buli. Mulimu ebiramu ebiriika Katonda bye yatukkiriza, mulimu n'ebiramu ebitaliika Katonda bye yakola ki? Bye yatugaana. Nsomeraako mu bikolwa bye batume 15 olunyiriri lwa 2 n'olwa 29. Naye olw'obufunda lw'obudde soma olwa 29.
15:29 ebikolwa by'abatume. Okay, 15:29. Kubanga bweyogera ku halali waliwo Katonda ebintu byatukkiriza, waliwo ne byatuziyiza, ebyawandiikibwa biri kiriya, naye abantu bapalapalanya ebya Katonda ne babivaako ne bafuula halali owaabwe ne bafuula ne haramu owaabwe. Agamba nti okwewalanga ebiweebwa eri ebifaananyi. Lindako, okwewalanga ebiweebwayo eri ebifaananyi. Ensolo bagisalidde jjajja Mukasa, ensolo bagisalidde ku kibumbe kya gundi bakiwonze. Nagamba jjajja Mukasa esimanyi eno saddaaka yiyo tuwa abalongo simanyi ebyo bwe bityo tolyanga. Kirira okwewalanga ebiweebwa eri ebifaananyi n'omusaayi. Omuntu nze ayiwanda nolaba omuntu nga musajja mukulu ayina emyaka 40 musajja bw'omulaba wa kitiibwa naye onalaba nga aze n'akabakuli gye bagenda okusalira embuzi alembeka musaayi, gye bagenda okusalira ente alembeka musaayi. Nolaba omusajja gwe wandibadde ogamba nti ono n'obwa minisita tubumuwa singa bwakwesimbawo, ono ne bwe yeesimba ku bw'MP tubumuwa, naye omusajja n'adduka n'ebbakuli okulembeka omusaayi gw'embuzi, omusaayi gw'ente. Naye nga bino byonna Katonda yakola ki? Yabimugaana. Agamba omusaayi togulya. Lwaki? Obulwadde obuli mu nsolo muno obusinga kutambulira mu ki? Mu musaayi. Kati gwe bw'onoogenda n'okwata omusaayi guno n'ogulya, chances ziri high nti ojja kufuna obuzibu obuvudde mu nsolo eno obubadde mu musaayi gw'ensolo eno. Katonda n'agamba omusaayi temukola ki? Temugulya. Kirira agamba okwewalanga ebiweebwa eri ebifaananyi n'omusaayi n'ebitugiddwa. Seeka nze bannange, I don't know what we shall do with our Christian brothers and sisters. Nolaba omusajja, nolaba omukyala n'akwata enkoko n'aginyoola bunyooza obulago, n'aginyoola bw'ati, n'aginyoola Seeka, n'amala n'agisuulaawo n'epalapala n'esambagana paka lwefa. Abamu n'agiyingiza bw'ati omutwe mu mulyango n'asikka oluggi ne lubba ensingo, akakoko ne kasambagala ne kagweri. Tasobola kutuula wansi kugoberera amateeka Katonda ge yamuteerawo nti sala ensolo eno togituga butuzi, gisala omusaayi gufuula ki? Omusaayi gufulume. Buli obulwadde obuli mu musaayi bukole ki? Bugende n'omusaayi. Gwe genda obuuza omusawo wo obulabe obuli mu musaayi gw'ebisolo, buuza ba veterinary doctor abo babuuza obuzibu obuli mu misaayi gy'ebisolo ebyo. Naye abantu amateeka ga Katonda bagakola ki? Bagavaako. Omuntu n'okwata enkoko n'ogituga paka neefa n'olyoka ogirya. Kyetaagisa ki ekyo? Toyina guidelines Katonda ze yakuwa. Kati aba halali bureau kwe kujja ne bagamba nti no, twetegereze ebintu bino, procedures zino, abafene ennyama gye mugenda okulya ani yagisaze. Tulina okugoinga beyond eating the meat. Ani yasaze? Abafone yasaze ali eligible okusala. Kubanga chances ziri very high nga bwotera okulaba ku gataliiko nfuufu ng'omusajja bamukutte nga badde nga aliisa abantu ennyama y'embwa. Era nakkiriza n'agamba kituufu nze nakamala emyaka 10 nga nsala mbwa nga abantu mbaliisa nyama ya mbwa, naye nga abantu bo bali abalooza bali ku mbuzi, balooza abamu nagamba nti naye enkoko z'ejjindi ezo ebifinga binene nnyo bisukka ku sayizi batuguza sekoko nti kirabika oba kalooli oba ŋŋaali. Omusajja n'agenda n'alya kalooli ng'erimu obutwa n'emutta. Omusajja n'alya kalooli ne basibira ku ddwaliro ne famire yonna. Lwaki? Tolya Katonda byakuziyiza. Kati bano abasajja ba halali bureau bwe baba bazze bino byonna babitunuulira nti abaffe abantu tebaddamu kulyambwa kuki? Ku makubo. Abantu tebalya bintu byefiiridde byokka. Abantu tebalya bintu bitugiddwa. Abantu tebaliisibwa bintu bitali bituufu kola ki? Kulya. Kubanga obulabo obikivaamu obudda eri society yaffe, obudda eri community yaffe, bajja kufuna Ebola, bajja kufuna ebirwadde, bajja kulwala arthritis, ate obuzibu budde mu family, obudde mu community, tubeera affected ffenna nga ki? Nga community. N'olwekyo nze nzikiriziganya nnyo n'aba halali bureau okubeera nga batuyambako okulondoola
tuve ku kulya embwa ku makubo tuddeyo tulye embuzi ng'embuzi zino zasaliddwa tezeefiiridde zokka ebirwadde ebizisse nga tubyewaze nga tubiwonye. Lwaki? Kubanga bwe banaabeera mpaka ku gurawundi wansi waliwo omuntu wa Halal Bureau akakasa nti kituufu tubeera tuli seefu. Bano abazze ne basiika chipusi bamusiikisiza ki? Kye basiikisiza chipusi ono, chipusi ye nga chipusi yandibadde talina buzibu, naye kye basiikisiza tekiina bulabe ku bulamu bw'omuntu. Kati ne kituzaayo nti ono omusiisi wansi wali ani yabadde amulondoola, ani yamusupervisinze okulaba nti kyakozesezza mu kusiika chipusi ono kibadde kituufu, kibadde kikkirizibwa, kibadde tekirina bulabe ku bulamu bw'omuntu. Ebintu by'embizi ebyo twabyogerako dda, situwagala kubeera nga kuddingana. Ebirwadde ebibeera mu bintu Katonda bye yatugaana ebibeera bikosa ffe. Kansomeyo wano katono ku peegi 3 moderator nzikiriza. Kino ekitabo bakiyita Al-Halal wal-Haramu fil Islami, naye version ya Luzungu, The Lawful and the Prohibited in Islam. Kyawandiikibwa Dr. Yusufu Karadhawi. Bw'era ayogera wano ku paati ya Poko n'agamba, nja kusaba otuvuunulire. Moreover, recent medical research has shown that eating swine flesh is injurious to health in all climates. Agambye nti gye buvuddeko waliwo okunoonyereza okwakolebwa ku nnyama y'embizzi, ne bakizuula nti erina obulabe bw'amaanyi nnyo eri obulamu bw'omuntu. In all climates. Mu mbeera zonna. Especially hot ones. Naddala eri abantu abawangalira mu bifo by'ebbugumu. Scientific research has also shown that pork carries a deadly parasite, trichina, among others. Okusinziira ku bannasayansi bagamba nti ennyama y'embizzi erina akawuka akagirimu akayitibwa trichina n'ebiwuka ebirala. And no one can say what science may discover in the future which will shed more light on the wisdom of this prohibition. Era teriyo amanyi science gye bujjako mu maaso kikyanaazuula ku nsonga eno okwongera okutuwa ekitangaala ku bino ebyawerebwa omuli ennyama y'embizzi. Kati kino tujjeeyo just kimu Katonda kye yaziyiza mu bingi. Ennyama y'embizzi, obulwadde buno trichina, biwuka bino trichina biri mu nnyama yaki eyambizzi, teri musawo akiwakanya. Era buli musawo yenna ajja kukakasa nti yes, ennyama y'embizzi erina ebiwuka, erina ebirwadde, erina ki, erina. Naye bannasayansi bino babizuula, naye nga Mungu yabifuula haramu okuva edda. Lwaki? Kubanga ye Mungu akimanyi nti mu mbizzi muno mulimu ebiwuka ebitali birungi eri obulamu bw'omuntu. N'olwekyo Mungu bw'aba agambye nti kino kiri haramu tukyesonyiwe, bw'agamba kino kiri halali tukyekwate. Lwaki? Omugaso ogukivaamu gudda gye tuli, n'akabenje akakirimu kakosa ffe. Kiriza nkomekaawo. Naam, Sheikh Abdul Shahid webali nnyo kulambulula bulungi saidi yawo, era mbadde njagala okkirize sikasema timu ina ekigambo kimbibiri tuwunzike ono ndabanga abamumaliriza ajja genda akole collection inshallah. Kakati ekigambo ekisigaddeyo nyongerezawo katono. Kigambo kino manyi bakyesibyeko nnyo okuwongera amajini babiwonzeyo eri ani? Eri Allah. Soka onsomereko mu Suratu Maida aya ey'ekyenda. Then ngende ku kino kye bagamba nti Allah si Katonda waabwe era taliba kwe mbamaliriza. Okay. Aya ey'ekyenda egamba ebigambo bino. Allah agamba atya egamba ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal maisir. Egamba nti abange mmwe abakkiriza mazima omwenge n'ezzaala n'amasanamu ebifaananyi n'obusaale obulagula n'ebirala ng'ebyo byenyinyalwa bya mirimu gya sitaani mubyewale oba olyawo
ne mwesiima so mukulu Kasigasi ne tiimu yo manya kintu kikubuulira lwatu ng'omusaza akola ki agulesowani tukugamba ekigambo ekinene nga tekirungi gy'oli naye kijja kuzitoowerera obeere ekintu kyonna Katonda kyeharamisa sitaani ekinamu omuki omukono rejisu min amali shaitan sitaani eba ekinamu omuki leka kuweereza sitaani Qur'ani ne Bayibuli byonna birina amateeka ku kigambo ky'ebyokulya kati muba mwabivaako ffe waffe eno bikyakola bw'oba toyagadde kubigendako tewali akukase nekakulemesa balala si buli mukristaayo nti ategeeranga ggwe genda wano mu Amerika genda e Bungereza tegerekese bulungi teriyo supermarket yonna ebatundira bintu ebyo okuggyako nga waliwo halali center era abalina zi supermarket bakakasa nti awali halali center owasinga okutambula maki mu supermarkets zaabwe lwaki bali bategeera nti ebintu ebifulumye nga si bya halali bya bulabe obulabe otakola ki obutagambika tegerekese bulungi kati ogambye nti gwe Allah si Katondawo era talibeera teri akuganye wabeera ngu Katondawo sitanze okosomereko essula ya 2 aya 2:57 Allah tugamba atya 2:57 Quran egamba ebigambo bino egambe tuli mu 2:57 wagamba tulire Katonda yennyini Allah Katonda yennyini kweyimirira nsonga z'abakkiriza era yemudduukirize waabwe mpulira abajja mu bizikiza n'abatwala mu kitangaala nabo abagaana okukkiriza nannyinibo eyeyimirira ensonga zaabwe ye Setaani abajja luddawa agamba abajja mu kitangaala okubatwala mu kizikiza era abo be bannannyini kuyingira muliro abo bo bakutuula mu lubeerera gwelinda lunaku sitaloli wala innahum yarawnahu baida wa narahu qariba mulabanga oluli ewala naye lusembedde nnyo Bugulu Kasigasi bagenda kubookya omuliro nga mwegana Katonda wammwe owulidde bebana bagamba nti oli wagamba nti Katonda oli n'agamba nti Ruhanga Katonda w'Abanyankole Ruhanga Katonda w'Abaganda eyo ntegeera yammwe tukugamba nti erinnya Allah all Semite tribes bonna bakakasa nti Katonda yatonda eggulu n'ensi yani ya Allah kati gumwegaani fere tulinayo kitabo kyonna okujjako ntegeera yammwe ekirimu nti Yesu ye Katonda era Yesu yennyini tagambako nti Katonda owulidde era gwobadde oli abadde ati ffe tubikola mu linnya lya Yesu teriyo nekyomwebanga timubikola mu linnya lya Yesu ne Yesu yekigoba tuli fenna nsomeraako mu kitabo kya Yokaana wano essula ya 16 omulwa 24 16:24 Yesu agamba ebigambo bino mu kitabo kya Yokaana 16:24 wagambe tuwulire wagamba nti okutuusa leero temusabanga kigambo kyonna mu linnya lyange. Yesu ebyo yabigoba mubiremeremu naye yabikola ki kati ngenda kusuula eddako eba yakumeka 25 essuula eddako obadde mu 16 essuula eddako eba 17 kati nsomera olunyiriri olusembayo wagamba ebigambo bino kitange mutuukirivu ensi teyakutegeera naye nze nakutegeera somolwa 26 kale agamba era nabategeeza erinnya lyo era nditegeeza kati tubabuuza mu ndagaano eno empya mwabagamba nti Katonda amaze oteekawo etteeka nti bwe mugenda okusala mulina kusala muki mu linnya lye. Yesu abagambye nti okuba na leero temuddanga kukola ki kusaba mu linnya lyange ebyo yabigoba bw'amaze obigoba n'agamba bategeeza kiki erinnya lyo tubabuuza erinnya lye bategeeza liruddawa
Alabe kati mukomeewo eka kubanga Yesu yali musiramu ennaffe mulirako embizi ne munyulako omwenge ne mudda ku kigambo kyonna ku nsi yonna ne mugivuma mukomeewo eka musiramuke muwone Katonda omwe yabatonda ya Allah yerinnya lyakola ki ngera mu Yeremiya obwakyogera 23:27 Yeremiya tuuka otulaga 23:27 ekitabo kya Yeremiya wagamba ebigambo bino wagambe tuwogere 23:27 wagamba nti abalowooza okwerabiza abantu bange erinnya lyange olw'ebirooto byabwe mpulira byebabuulira na buli muntu munne ebyo muli ku birooto ebyo gwe mukulu Kasigazi Katonda agati mmwe abalowooza okwerabiza abantu erinnya lyange nga bajjajjaabwe bwe beerabira erinnya lyange bajjajja bammwe be mugoberera beerabira erinnya lya Katonda kyobuddola babbaali muba mu bintu ebyo mukomewo musinze Katonda Yesu yabagamba obulamu obutaggwa okutegera Katonda omu gwe muteekeddwa okusinza mwamuvaako dda webagamba teri twali ebwayisaawo omusajja yatandika evangelism eno si Kasigazi ono Kasigazi bamulonda luvannyuma naye yamugitandikawo oli omusumba oyiswa yajja najja n'atuwa ebitabo byali 3 n'atuwa kali akatabo kaabwawo ke batambula nako Allah wakulanyise Katonda kati n'akatuwa ak'Oluganda gundi eyokumeka ey'omusanvu n'ak'Oluzungu tegetekese bulungi n'atuwerako ne Bayibuli ey'Oluwalabu akakasa nti Allah siye Katonda leeta wano Bayibuli ey'Oluwalabu saka akatabo kafaako kalina ne mu katabo kawawo kennyini ke baakuba bennyini abo Kasigazi kakulembera akakatabo Allah Qur'ani siye Katonda wani baakakasa nti Allah ye Katonda mu Buwalabu w'Abasiraamu n'abatali kati oganga Allah siye Katonda manya weeganye Katonda wo akaseera k'okwejjusa kanaatera okutuuka sekasijja kwongera ku kirala okujjako bagamba musiramuke muwone. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kansubire muganda waffe ebigambo ebijja kubaako biwejjukanya saako n'okubeera nti weetegereza ebigambo bimugenda mwogera nga katusubire nti munonya likes nakubeera nti mufuna zi share abula gezaako okwetegereza wino osanga anaabalungamya kuko egolokofu nebiro bimugenda mugamba nti ate kati ffe tukkiriza Yesu ye mwana wa Katonda simanyi biki ebyo byonna mujja kufuna ebizibu bya bwereere singa abatiisa wabula nkulabula ku kabaata akajja anti kabuli yiiyo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo akantu kano bali njagala nkaye. Seko baddo ina wakantu. Akantu kano ebya halali neki ni haram. Tebitandise kati. Ebyava dda. Era bw'osoma wano mu Makabayo. Owokubiri esura y'omukaaga n'olunyiriri 18 waliwo omusajja omulongoofu Eliezer era bagamba Eliezer dies for his faith. Eliezer yafirira yafa olw'enzikiriza ye. There was an elderly and highly respected teacher of the law. Waliwo omusomesa eyali aweebwa ekitiibwa nga musajja mukadde ng'asomesa amateeka. By the name of Eliezer, yali baali bamuyita Eliezer, whose mouth was being forced open to make him eat pork. Gwe baabikula omumwa gwe bamukake ali embizi. Omusajja ono ali musajja nga mukkiriza, musajja munaddiini, ng'era asomesa amateeka ga Katonda. Abasajja olw'okwagala okumujja ku mulamwa ne bagamba ono tulina kumuliisa haramu. Ono tulina kumulisa mbizi. Tulina kumulisa mbizi Mungu gye yaharamisa. Omusajja n'agamba kikafu oba nfa nkole ki? Oba nfa nfe. Tegeza bakkiriza. Tebalya mbizi. Abakkiriza tebalya buli kye basanze. Tebalya haramu. Tebalya haramu. Kasika kimusijja nti kiri haramu. Katonda akiganye. Katonda akiganye. Era bw'olaba mu Bayibuli mu Baleevi 11:7 paka 8. Ekyamateeka 14:8.
Katonda embizi yagifuula ki? Yagifuula haram. Era bano abasajja okuva edda amateeka bagakola ki? Bagamanyi. Era bali abaali nga si bakkiriza okukubonyaabonya gw'omukkiriza baalabanga nga balina kukuliisa Katonda kye yakuziyiza. Kikulume nti bakukozeseza okulya haramu. Ani kakati seka katono nnyo. Oli ayinza okugamba nti Yesu yajja n'aluggyako ekikulimo ky'amateeka. Temulooza nti najja kola ki? 5:7 Matayo. Asome Matayo we 5:7. Temulooza nti najja kola ki? Kudibya amateeka. Newankubadde ebyabannabbi bisajja kubidya wabula okola ki? Okubituukiriza. Kati teri akyusa kiri, Yesu tiyakikyusa. Ekyo baba balimba baba beekutte ku kirala. Era omusajja ono n'abeera nga yatuuka okufa. Bw'osoma mpaka ku lunyiriri lwa 3 mu story empanvu. So Eliezer died. Eliezer yafa. But his courageous death naye okufa kuno kw'okwewaayo was remembered as a glorious example, kwali kyakulabirako nnyo, not only by the young people, si eri abaana abavubuka abato, but by the entire nation as well. naye ensi yonna. Lwaki yagaana okulya haramu? Bali baagala kumuliisa embizi bamukake, n'agamba nze okulya haramu waakiri monzita naye nga siridde haramu, nina okulya halaali yekka. Katonda byaziyiza sikola ki? Oyo si ye yekka. Bw'osomera mu Makabaayo ono essuula y'omusanvu okuva ku lunyiriri olusooka mpaka ku lunyiriri 42 boogera ku a mother and her sons die for their faith. Maama n'abaana baafa olw'enzikiriza yaabwe. Ono omukyala yalina abaana 7. Abaana bano 7 bonna baabakaka kulya mbizi ne maama waabwe. On another occasion, mu kirala ekyaliwo, a Jewish mother and her 7 sons were arrested. Omukyala Omuyudaaya n'abaana be 7 baakwatibwa. The king was having them beaten, kabaka yabakwata n'abakuba, to force them to eat pork. N'abakaka okulya ennyama y'embizi. Nga balina kulya mbizi ne babakaka ne babakuba ne babatulugunya ne batta omu ku omu. Nga badda ku mulala oganya okulya embizi ne bamutta naye bonna baagaana okulya haramu. Nga n'embizi babakakankake. Baagaana okulya haramu. Baagigaanira ddala. Era bw'ogenda ku lunyiri wano olusembayo tutandike ku lwana. And so the boy died, omulenzi yafa, with absolute trust in the Lord, nga yasiga Katonda, never unfaithful for a minute. Nafa nga tawaddeeyo bulamu bwe eri butali bukkiriza. Last of all, ekisembayo, the mother was put to death. Maama yattibwa. But I have said enough about the Jews, njogedde bingi nnyo ku Bayudaaya, about being tortured. Okubonyaabonyezebwa. Bano baabonyaabonyezebwa nga balina kubaliisa haramu. Kiringa omuntu okusanga gwe omusiraamu kati n'akunyweza n'akugamba either obusiraamu obuvaamu oba nkuliisa mbizzi kati. Ogenda kulya embizi. Olina okulya embizi. Ne bakukuba emiggo ne bakusamba naye ogamba nze sijja kulya haramu oyo. Kyaliwo emabegako wali mu kooti. Waliwo gwe baakako okulya ennyama y'embizi. Emabegako wali. Kati ebintu bino Katonda byafuula halaali biri halaali, Katonda byafuula haramu biri haramu. Era omuntu yenna ng'akkiriza Katonda n'olunaku lw'enkomerero tayinza kulya haramu ng'akiraba nti eno haramu Katonda yamuziyiza. Abasajja baabano bali mu Bayibuli baagaana paka ne babatta. Abavubuka baabano baagaana okulya haramu paka ne babatta. Omukyala wuuno yagaana okulya paka ne bino biri mu Bayibuli y'Abakatoliki. Mu kitabo kya Makabaayo sura 6 layini ya 18, Makabaayo ekyokubiri 6:18 ne Makabaayo ekyokubiri 7:1. Baagaana okulya embizi ne bagaanira ddala. Bw'ogenda mu nsomesa ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi eri wano seeka nzikiriza olw'obudde ngiyitemu supiidi. Abu Huraira, may Allah be satisfied with him, narrated. Abu Huraira agamba, Allah amusiime yagamba, the messenger of Allah, peace be upon him, said, Nabbi Muhammad sallallahu yagamba, Almighty Allah is good and accepts only that which is good. Allah mulungi era ayagala birungi. Allah has commanded the believers to do that which he commanded the messengers. Allah
commanded the believers ayagala abakkiriza bakole ebyo abakkiriza Allah byabalagira ne nabbi byabalagira. Era n'aleeta aya 2 sura ya 23 aya 5 mwemu ne sura ya 2 aya 17 nga Allah abannabbi abakkiriza okulya ebirungi halali n'abakkiriza n'abagamba okulya halali. Then the prophet mentioned the case of a man nabbi n'awaayo ekyokulabirako eky'omusajja who having journeyed far eyali atambudde olugendo oluwanvu is dishevelled and dusty nga addugala yenna aliko enfuufu and who spreads out his hands towards the sky saying nga awanise emikono gye mu bbanga asaba Katonda, oh Lord, oh Lord, Katonda wange, Katonda wange, while his food is prohibited naye ng'emmere gy'alya egaanibwa yali ya haram, his drink prohibited nga n'ebyokunywa byanywa tebikkirizibwa, his clothing prohibited n'engoye ze zennyini tezikkirizibwa, and he is nourished with prohibited things, nga yenna ajjudde ebintu ebitakkirizibwa. So how can he be answered? Omuntu oyo bw'asaba Katonda, Katonda ayinza atya okumwanukula? Hadithi eri mu Muslimu. Era wano nabbi atuyigiriza ffe abakkiriza nti kasita olya ebintu ebiri haramu oba oyingiridde okuggalawo omulyango wakati wo ne Katonda wo, ojja kumusaba, ojja kumukaabirira aleme kukwanukula. Lwaki? Yakuziyiza nakugamba bino biri haramu biveeko, gwe byofudde ebyokulya byo, byofudde ebyokunywa byo, bwe bulamu bw'owangaala. N'olwekyo ffe abasiraamu okweziyiza ebintu ebyo okubivaako lwakuba twagala kusigaza enkolagana yaffe ennungi n'omutonzi waffe eyatutonda akkirize emirimu gyaffe enkya tumusisinkane ng'asiimye bye twakola mu bulamu buno obw'ensi. It is not about living what to eat and what to drink. It is about obeying and submitting to the will of our Creator. Okay. So kakiriza kano ka message nkasengeyo kali kamu. So nkubiriza government ka group ake kamanyi akagala okujemesa abantu ngasa halali bureau eriwo mu mateeka katika group mukalabi ku media kwe kali mukujemesa bashi bantu ngakulemeddwa kasigazi sebo mbeera nga muli bamazima mukwasisa amateeka group eyo mugikwateko n'omukono ogw'ekyuma oba betondere gavumenti ebintu ebyo babikole ki babiveemu. Bwekityo amuwulidde Lekasi Matimba bw'ati bw'abuuzise ng'asaba abakulu mu gavumenti okubeera nti muvaayo eri abantu abafaanana bwe bati kubanga ekitongole bwe kibeera nga kiriwo mu mateeka ate toyina kukirumba nga olaga nti gwe byoliko bye bituufu ng'ate gavumenti yakikakasa nti bwe kiri mu mateeka ate nga kirongoosa embeera z'abantu baffe mu bulamu obwa bulijjo naddala bw'oluwangala mu Uganda kubanga abantu bangi bafunye obuzibu okulya ebintu ebitakkirizibwa. Tukimanyi bulungi nti omuntu bw'anywa omwenge n'agangayira era agwa ku kkubo engoye n'azifukamu n'atuuka nga takyategeerekeka. So ebintu bwe bityo tuba tulina okubitunulamu. Njagala okubagaliza olunaku olulungi, mubeere bulungi, mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.